Hello Peterson. Sebo oli live loud and clear ku mpewo. Anti abaganda bagamba woba toyombye wotero okudda nkomyewo. Sebo. Mbadde fuluma ku polling station ya Kalina biringe ebikozesebwa lulinyirira. Mpulira. Okuba nti abantu batandika okweteekateeka okugenda mu nnyiriri balonde. Sebo. Wabula mukadde kano negatiddwako mukama wange Tina Baby. Yeah. Njagala tubuulire gyali gye yakedde embeera eri etya Bina Baby. Wangi Sebo nakezeza nkokola. Nasize bulungi Sebo wasize otya. Ensi ye kuwulira munnaayo. Neyanzege nabukezeza nkokola. Neera wano ku Frobel Primary School waliwo polling station status kuli mu Nakawa division we wali Nakawa division ku Frobel to Bukoto 1 nze wentera okulondera wano so naze about I think ngabula edakika nga 8 okuwera essaawa emu nazuza nayingire nabwa election commission obukonge bwe nayingire nabwo nga nabo bafuluma bufulumi naffe tetuyingira so we haven't yet started naye nga beetegese kyendabawo wano one of the polling stations eziri eri bo bakoze eki baguddewo dabokisi bawezeza abantu 10 wano ba agenti babadde basinze obungi naye kyenjagadde ku aba electoral commission is that balinda abantu ne bakola ki ne bawera 10 ndi wano ne chairman badde nsaba obuuze ku muwuliriza wa radio 4 nkulamusiza nze chairman Kikawa Sam namulizo one Bukoto 1 kati Sebo mbadde njagala otubulire balo abeesimbyewo bameka betusuubira okujja abeesimbyewo manyi kati bayinza okuba nga bawera bapulezidenti bawera abasukka mu 7 wano bagenda okulonda wano ku polling station presidential candidate kati n'ebyMP nabo oba buli kibiina kirina waliwo abali independent nabo basukka mu 10 ogateeko ba women councillor ogateeko district councillor naye ng'olinako ko omanya off head abasobola okuba nga obatubuulira wali kati nga gwe mmanyi waliwo owa Nuupu n'owabaawo owa movement owa Nuupu Ssennyonyi nemanyawo ne Bulola owa NRM bagenda okulondera wano balina bonna balina Nakawa West MP alright so betulina wano waliwo abalala waliwo n'abali independent abatabadde outstanding naye sofa outstanding character we babiri alright kati ekirala are you impressed n'ekiri wano like nze ndaba security naye ze nze banjagala omuwuliriza wa radio 4 omukubira ekifaananyi ekyo kirina turn up is okay abantu bajjumbidde bakedde kumakya alright shaman amanya nze Kikawa alright mwami Kikawa Sam yegwe mbadde njogera naye kati n'aba security we bali wano ku entrance wali wakebera ne bakubuulira woolaga naye nga tetuna polling station eno ye batandise okukebera tulabe they're trying to scan okulaba abantu endala zo tebanyawera our president our MP ne woman kati mbadde njagala kumanya gw'otuuse saa meka nnyabo mbadde nsaba obuuze ku muwuliriza wa radio 4 amanya nze Ana Najjuma ntuuse wano ku saawa 12 tetulinda akalulu kati oli agent oli mulonzi ndi agent then olina mulonzi neera ogenda kulonderawa ngenda kulondera wano ku Frobel
kati nkulabye ate okirira ku polling station eri ne bagamba olina kulonda eri ate kati ng'olinze bululu ate kati tulina okucekinga. Right, I'll check one. Nze Bantamshaye Monica ndakusana sawa emu. Right. Okay, so you're good to go. Abakong ina voters. I'll check one. Nawe gishani. Ndisana sawa kunya bilimage tu. Ate kati nebutu kameka. Na election commission. Ndisana kunya deda chikana mkutano. Shakira pale Hanifu. Naja 12 jani. Kuja 12 ana mtano. Ndio wakati. Dada matulize. Chucho. Ate katoli na age. Ndi age. Well, unless mwina chombuza badage. Nandi agade kute mwami Peterson. Okay, webale nnyo bina baby tujja kwongera okukwatagana mu budde obuddako okwongera tubuulira ebifo eyo gy'oli nyabo. Thank you. Okay, you are welcome. Bwana Nsereko. Sebo. Kakati wano wennyimiridde mbadde entambula nga zijja zengubya wenguyite ku polling station wano eya St. Lugalama ku kyaki wennyini wano entinda abantu webali era ekigenda maaso kwe kuba nti abantu bakakasa nti mu register mwebali ate n'okukakasa nti ebigenda okukozesebwa mu kulonda bizze nga bisiiringe bulungi so n'olw'ensonga eyo kyekigenda maaso wano ku kyaki ya St. Lugalama Yusufu kyekigenda maaso okuba nti abantu beekenneenya nina abamu ku ba agent bembadde njagala oyogereko nabo okubeera okuba nti batubulira embeera nga bweri sebo ono abadde akyali bizemu naye nga waliwo abantu ab'enjawulo otyo wano bagenda mu maaso okuba nti bawandiika obuntu basitegeera ndabawo abali bize bawandiika amannya beekakasa nti mu nkalala mwebali so n'ebirala byonna bannange mwasuze bulungi ndi munnamawulire nkola ne radio fesosoze mu kitundu wano mbadde njagala mbuze ku bannayuganda notubulira embeera nga bwerisoka okumala omwaka eddoozi wano twali mubulanganyi oba tukiite twali kyatuusewo n'ekimu yoma ali mu mirembe gye ajja kola kimu kyagenda okukola wali balaga kyagenda okukola tambule bulungi ndaba muwandiika wano olupapula naba butegeera bwe bugonge document letter the agent the agent that you know to wife munda kati goli agent wani wajaja mbadira jaja ono gwe mbadde naye agent wa jajja era ndowooza agent wa Anderson Bulola mu kitundu kye siku kiri kiba kimu kyokka kale bwana Nsereko wanjisebo abakulu bali wano bagezaako okweteekateeka okulaba nti akalulu ka muzeeyi bakakuuma bulungi mpulira mukufuna lwatema nga luli bwe yafuna kwamba obulu miliyoni 2.7 bagamba mpaawo agenda kwata mu kalulu nyina muzeeyi wano gwenjagala okuwaako tubuuzeeko mumpe tulabe y'omu ku ba agenti bajjajja sebo tulamusiza amanya gwani zamanya tulyasheka Emmanuel sokola kiwani sawa kumakalulu ka jajja mwana oli mulonzi osooka kulonda okakuuma awa nisijja kulonda naye nayinja kulonda osoose kujja kukuuma kawanu kenyini embeera eri ekyokubalewaze wano embeera sirina kutuuse ndaba tutandise okulonda esaawa zino okulonda kutandise ba agenti banno bewaze nabo okukuuma akalulu ka muzeeyipo bayetegese balulede bona bamaze kusayiniza ebintu byonna tululede ffenna tewali kigenda balobera kuuma kalulu tujja kukakuuma mpaka kale bwana Nsereko wanji bwana Kagogwe abantu beewaddeyo okukuuma akalulu mu mbeera yonna tewali kubba kalulu leero tewali kubba kalulu buli ludda amaaso galukanudde okulaba nti embeera yonna etambula bulungi wano wendi waliwo polling stations 3 ezigenda okuba nti zironderawo kyaki wennyini otyo so tulinze tulabe embeera nga bwenaaba obunaawungeza olunaku olwaleero era ng'ekigenda mu maaso kwekakasa nti ebintu byonna ebigenda okukozesebwa bizze bisiiringe
omuli box omugenda okuteekebwa obululu obumaze okugololwa ate n'obululu bwennyini okakasa nti butuuse nga busiiringe mu bokisi zaabwo nga tewali nakamu kasomoddwako butereevu embeera nzikakkamu nnyo abasirikale weebali abakuumaddembe era ku bennyini eddembe litandikidde ku bbo mpaawo n'omu gwe baasikaasikanyiza wadde n'akamu so n'olw'ensonga eyo ngenda kuddira mu ddakiika eziddako okuba nti ate era nkwongera amawulire okuva mu bitundu eby'enjawulo njagala gendako mityana era yes ate era nkyali wano mu Nakawa njagala kunoonyaako munywanyi wo Shivan Auma yeah okay bwana Kagogwe mpozi ekirala kye nandyagadde okumanya oba abawuliza ba Radio 4 bagala okumanya nti no omuntu okulonda yeetaagisa kujja naki kubanga bamu bagamba oba tolina kakonge tojja kulonda ekyamazima okusinziira ku mbeera nga bw'ogiraba omuntu okulonda yeetaagisa ki kakati ebisaanyizo ebikkiriza omuntu okulonda tukasitobeerako kimu ku byo otyo ndowooza kangatteko n'ekyokuna kubanga nakyo era kikulu nnyo bw'obanga olina akakonge akakuweereddwa Electoral Commission osobola okulonda kyokka era bw'oba tokalina osobola okubeera n'endagamuntu osobola okulonda byombi bw'oba tobirina nga muli gyesita mwoli ne bakebera nga mwoli osobola okulonda era ku ebyo kugenderako kyenjogeddeko ekyokuna akuuma kano akakakasa ekinkumu kyoteekamu olugalo ne bakakasa nti ddala mu sisitimu mwoyo era oli mulongo obeera mulonzi era akuuma ako bwe kagaana okulaba ekinkumu kyo nga bakateeka mu liiso nga kakebera face kagisikaaninga so kaakati nkakasa nti tewali muntu agenda kulemererwa kulonda olw'okuba nti ekimu ku ebyo takirina abaffe oba tulina kakonge n'endagamuntu egaanye abaffe mu ligisiti era toliimu bannaayo neekwasa ki kankwerekereze bwana Kagogwe